Amanya nze Nasuna Shakira. N'emyaka 31. Nafuna akabenje omwaka oguwedde mu Gwomwenda. Nakafunira ggulu ne banzirusa mu ddwaliro ly'eggulu ne bannongoosa baayagala okundeeta e Mulago naye nga embeera yali mbi nga sisobola ttuuka. Ne bantwala mu ddwaliro erimu eggulu ne bankola sajjale ne bansiibula okuva mu ddwaliro nga baŋŋamba kiwedde era ne bampa wiiki 6 okuddayo mu ddwaliro. Ebiseera ebyo nalina kasongola era mu bulumi obungi ng'okugulu kunnuma banteeka mu mmotoka ne banziza e Nakasongola. Ekiseera ne kituuka eky'okudda mu ddwaliro nga tewali transport anziza eggulu mu ddwaliro. Abaali banzijanjaba kwe kusalawo ne bagamba tugende ku ddwaliro ly'e Nakasongola wali omusawo w'amagumba tulabe kyatugamba. Omusawo n'atugamba mukole x-ray naye nga twagikolera mu ddwaliro lya private eryaliwo awo ku lya gavumenti nga tewali x-ray. Ne tugimutwalira omusawo n'agamba temutawaana kudda ggulu baakulongoosa bubi. Myezi kati 2 wandibadde otambula naye nga mwaka akaseera mu saali mu ddwaliro lya gavumenti naye we nafuna akabenje natuukira mu ddwaliro lya gavumenti ery'oku kyalo baliyita Anaka. Kati ne bampa ambulance entwale Lakyo. Kati dokita yatuwa ambulance n'akubira dokita Lakyo n'amugamba temutawaana kujja eno wali expensive mugende mu ddwaliro bweriti na bweriti. Nja basanga eyo ne tugenda. Tewe twatuuka eyo kyali kirala nnyo. Sente zaali nnyingi. Weyaba nti omusawo yatuuka ekiseera ng'atubanja n'ayagala n'otugoba bugobi mu ddwaliro nga sente nnyingi. Etwamala ne tuvaayo tuzze e Nakasongola. Omusawo w'amagumba ow'e Nakasongola atugambye temutawaana kudda ggulu kambawandikira ebbaluwa mukole ki mugende e Mulago naye nga tetunaaba kugenda mu ddwaliro okugulu kwayonoonika ne kuvunda n'enfuna ebbwanga livaamu amasira mayitirivu. Ebyuma eby'omunda ne bidda ku ngulu. Amagumba gonna gali agaabetentuka ne gadda ku ngulu. Ate nga era ne we gaali ku ngulu nga gonna gakyamye nnyo buli gumba erimu litunudde n'erimu litunudde eri. Dokita n'agamba baagalayininga bubi mudde e Mulago nsa bakolako wano. Naye tewaali na transport atuleeta e Mulago okuva e Nakasongola. Naye mu kutetenkanya okw'amaanyi ne bagezaako ne tujja e Mulago. Twatuuka e Mulago abasawo ne bandaba ne basooka kunsiba kino ekiseminti ekya wansi kino. Awo kwe kukakkana naye nagenda otuuka e Mulago mu ddwaliro nga nfa. Nga mpulira nfa. Nga nava e Nakasongola okutuuka e Mulago nga amagumba nga kwatiridde bukwatirizi bwenti. Nga galinga nga gayuziza sikini eno yonna olw'okwenyeenya. Mulago we bandaba ne baŋŋamba kola x-ray. Ne tukolaawo x-ray n'abasawo ne batya. Ne bambuuza ani yakukolako. Baakukolerako wa? Ne mbabuulira. Ne bansaba x-ray gye nava nga sigirina. Omusawo yagaana okugimpa go ge mazima. Omusawo teyatuwa x-ray. Twamusaba x-ray n'atugamba musooke muleete balance. Ne tuleeta balance n'atugamba kasita mukyali balwadde mujja gikima. X-ray gye nakola nga nakafuna akabenje sigimanyi weefaanana. Ne x-ray gye nakola nga amaze okunnongoosa sigimanyi weefaanana. Ne tukola x-ray. Abasawo ne bampandikira ekyuma kino kye nina ku magulu. Naye nga abasawo baabanga bangi katanda kange go ge mazima nga buli musawo abuuza pulaani ki nga nange bintiisa ng'omuntu. Ne ntuuka ku pointi egamba oba okugulu bakuggyeko. Ne njogerako ne dokita omu. Dokita n'aŋŋamba okugulu kujja tereera naye lwakuba nti sooka ogule ekyuma tulabe. Tunoonya price y'ekyuma ng'ekyuma kya ssente nnyingi. Ekyuma kyali kya ssente nnyingi. Nalwa mu ddwaliro. Ekyuma kyali kya bukadde 3 n'ekitundu. Naye ne batusabirako ne kye bayita boni cement. Ne bagitusaba emitwalo 5.
Omusawo n'aŋŋamba tugenda kuggyamu gali amagumba agali ebweru. Eyo simanyi bone cement ekola ki oba ki, naye yaŋŋamba we shall use the bone cement. Mu ddwaliro namalayo omwezi mulamba. Si nti abasawo baganye okunkolako oba ki, naye nga ssente z'ekyuma ze zitaliiwo. Tubeera mu ddwaliro abajja be bagenda, abajja be bagenda, abajja be bagenda, nga nze ndi mu ddwaliro. N'ekiseminti kyange kye bansiba kiri ekikakkanyaako ku bulumi. Obulumi bwo bwakakkana ne ntuuka ekiseera nga tebakyankuba na painkiller, nga we bujja obutonotono nga mmira bumizi mpeke, kubanga neezigula eyo painkiller tezaaliwo mwaka akaseera. Ne batunda ettaka eryaliwo mwaka akaseera. Mbutuufu ettaka n'ettaka lyali terigula byuma, kubanga amataka g'omukyalo ttaka lya $2,000,000, ekyuma baagala $4,000,000. Nga bwe nkugambye ekyuma kya 3.5 ne bone cement ya $5,000. Ne batunda, abantu ne basolooza obusente buli omu n'aleeta kyaleese, ne tufuna ezigula ekyuma. Ne bagula ekyuma ekyo ne bannongoosa ne bakinteekako. Naye mbutuufu okuba lwe banteekako ekyuma ate obulamu bwayongera kwonooneka bwonoonesi, kubanga nekyetunatunda kati tekiriiwo. We nali essajja lye yasooka baatunda, kuba eddwaliro lyali lya private teryali lya gavumenti. Naye nga ate n'ogenda mu private batutomeza butomeza, tetwali bagenda mu private. Ne batunda. Ne baali bannongoosa omulundi ogwokubiri baŋŋambye amagumba goonoonese kuba gaali wabweru. Omusawo yagamba eggumba terirabibwa kungulu, libeera munda. Bannongoosezza amagumba bagaggyeemu, obuzibu ne bujja bwa kugula ddagala. Era nga omusawo akugamba nti wandibadde wawona, naye lwaki? Nange nga kye neebuuza lwaki, naye nga obuzibu bwa ddagala kulabirira kintu kino. Kuba ekiseera kyatuuka ne bansiibula emulago, naye nga bampa wiikisi 2 sinaba kusiibulibwa ddala kuvaayo mulago, bampa wiikisi 2 okuddayo. Naye wiikisi 2 nazo zituuka nga tewali ntambula, sisobola kutambula, sisobola kulinnya motoka zino eza public, mba nina kufuna motoka special nentwala mu ddwaliro. Kati sometimes weeks 2 zituuka nga ne sente ez'emmotoka teziriiwo. Naye nga ekisingira ddala mu byonna, omusawo akugamba nti woba ozze ewaka olina kulinnyisa kugulu okwo wansi nga bw'omira n'eddagala. Eddagala lyo baalimpandikira, kati ku bujjanjabi banteerako eddagala, okulya ebintu ebizimba amagumba ne exercise. Naye kati nze ng'omuntu exercise zannemerera olwakino ekintu. Nemba nga nkolako byensobola, kati ng'okuzannyisa obugere, okutuula, naye okulinnya wansi nga kineetaagisa omusawo avunaanyizibwa ku ebyo ebya physios, oba okudda emulago mu ddwaliro nkole physios. Naye nga byonna sibikoze lwa mbeera ya ssente, kuba omusawo togenda muleeta ewakaawo akujjanjabe nga tolina ssente. Kati ekyo ne kivaako okugulu kwange okukyama. Saakola exercises ez'okuteeka okugulu wansi, okugulu ne kukyama. Kati mu kukyama ate essaawa zino sikyasobolerako ddala okugezaako kuyimiriza wansi, kubanga kwatunula sayidi eno bwe kuti. Okugulu okuyimirira olina kukutuuza wansi, kulina bba kuli straight, ekitasoboka ku kwange. Nenzirayo emulageera, omusawo n'aŋŋamba kola x-ray tulabe. X-ray ne tugikola. Omusawo n'aŋŋamba eggumba terimeze, liri lye bajjamu. Twali tukola kye bayita bone transport, nga twajja ne span ewaka wano nga tutambuzanga eggumba eryo, tulitambuza nga lirina kusisinkana lino eryalyo, kuba nagenda ova mu ddwaliro nga nina ebbwa ddene nnyo nno ddala. Ebbwa ne tulirongoosalongoosa nga ebbwa ddyo kati lyakala.
era ekyuma kiri ekyomunda kyali kyadda kungulu kuno naye mukama n'ayamba kano ke twatambuzanga wano ne tunyoola omubiri gwasinkana ekyuma ne kyebikka naye buno obuntu buno obuwaya buno bwo buli kiseera bubeera bulwala infections buli kiseera kuba lwemala omwezi nga simize eddagala nga siriina erya calcium erya infections kati musawo naŋŋamba oba eggumba liganya okumera waliwo eddagala lye yampandikira eddagala eryo nga lirigenda okunyambako okumeza eggumba limerere ku ddagala asobole okunzijako ekyuma kino kuba ekyuma kino kiruma kinnumye kiruma ate kitwala ssente nnyingi okukirabirira kitwala ssente nnyingi kati omusawo naŋŋamba kunoonya kw'eryo eddagala ne tulibuuzaako bbeeyi mu famasi eddagala lyali lya ssente nnyingi lya mitwalo 8 eddagala amazima natunuulira price y'eddagala neŋŋamba sikyalina kyakola era omusawo ne musindikira message ne mugamba eddagala nga lya ssente nnyingi sirisobola naŋŋamba kati genda maaso na exercise osobola ofuna omusawo n'akuyambako okola exercise ezo n'omusawo sisobola mufuna kubanga omusawo akugamba mpa emitwalo 10 nagwe nalina buli lwajja nina omusawo gwe nayogerako naye naŋŋamba ojja kumpanga emitwalo 10 buli lwenzize ne mugamba musawo ssente nnyingi nange akale kola 9 naye neŋŋamba newe namugamba emitwalo 5 niwanaŋŋamba emitwalo 5 kale kankolera emitwalo 5 nazo teziriiwo musawo ne muleka saamuddamu ne mugamba katumale okwogera n'abanzijanjaba tujja kola ki nja kukubira saamukubira kuba nali sina kye ŋŋenda kumuwa n'eddagala saaligula ne mu ddwaliro sinaba kuddayo kulaba oba ekyuma kinaavaako oba tekiiveeko akabenje kaali ka booda ku booda nali mu district gye bayita Nuuya mu kyalo eyo nali ngezaako okubanga nkola yali business ya produce nga tunoonya kasooli soya bean mu byalo ne tumuguza abantu abalina ssente zaabwe ku kkubo ne babireeta eno e Kampala obalira kati kwolwo twagenda mu kyalo nga ndi ku piki waliwo yali avuga nze nga ntudde wakati nga nina ndi emabega kati epiki endala yatuva mu maaso akakubo kaali katono piki oli yatuva mu maaso yali avuga speed n'atukoona actually yakoona nze yasooka n'ayisa nankoona nengwa wansi driver n'abuukako n'ali emabega n'abuukako kati nze piki zonna ne zingwira nemenyeka okutandikira wano mu kisambi kyo kyamenyekera munda wano okugulu kwonna ne kubetentuka kati ekisambi boda zeekona boda bali bonna bakuvaako nze ffenna twagwa naye bo baabuuka ne bagwa wala nze nengwa wansi kati boda zonna ne zingwira ku kugulu kumu zonna 2 awo kuba zaali kilometers 61 okuva we nafunira accident baleeta piki ne bantuuza ku piki ne bansitula ne bantwala mu ddwaliro eryo lye nayogedde mu kusooka Anaka Main Hospital district y'e Nuuya lya gavumenti ne bampa painkiller ne banongoosebwa ne bali dressing amagumba gali ne baganyiganyiga ne bampa ambulance n'eryoka entwala mu ddwaliro era erya gavumenti lye bali balina okuntwala Lacho Hospital Gulu kati mu kkubo nga tunaatera otuuka Lacho dokita ono w'eggulu owe Anaka n'akubira dokita wa Lacho ye gwamanyi n'amugamba ali mu ddwaliro lya gavumenti n'amugamba ambulance eri mu kujja ereeta abalwadde kati dokita oli n'amugamba tebajja Lacho bagende mu ddwaliro bweriti nja basanga eyo kati dokita gwe twali naye mu ambulance oli eyasigala ku ddwaliro n'akubira ali mu ambulance n'amugamba
mugende mu ddwaliro eddala temugenda Lacyo dokita agambye mumusange mweri eddwaliro kati bo batugamba nti Lacyo bajja tukyajinga ssente nnyingi ate tetusobola mu ddwaliro lya gavumenti ate tetusobola kubagaininga abantwala mu ddwaliro bo bantwala bamanyi nti bagenda kunzijjako okugulu bo kye baali bamanyi kuba kwali ngeri gye kwali kumenyeseemu nga bo tebasuubira nti naawona nabo ne bawuliriza oli omusawo kyabagambye ne bantwala mu eryo eddwaliro erya private balita Pentagon Orthopedic Center bwe baliita sibirina anti bwe nali mu ddwaliro ebiseera ebyo nali ne taata w'abaana bange yanziruukirira yasooka okujja mu ddwaliro kati wano wendi ninawo mukadde wange maama wange ne muto wange kati ebiwandiike bye yalina olupapula x-ray teyagituwa ebisinga teyabituwa yatuwandikira buwandikizi luli olupapula olw'eddagala omusawo x-ray teyagituwa gye nafunirako akabenje akasooka n'akookubiri sorry x-ray gye bankola nga nakafuna akabenje ne gye bakola nga bamaze okunnongoosa kakati lwaki ono omusawo yakujja mu ddwaliro lya gavumenti okutwala mu ddwaliro bwannannyini lyali lirye eddwaliro lirye lya private lirye ate bali abaali bantwala mu ddwaliro kye bataamanya bo tebaamanya nsonga lwaki antute mulirye eddwaliro kuba yatugamba kimu nti mulirye eddwaliro tulina bargaining power ate eno tetulina Lacyo era nentuuka mu ddwaliro ne banongoosa accident nagifuna nga 23 ogw'omwenda oguwedde ne banongoosa nagifuna nga 23 ogw'omwenda ne kwe kunzirusa mu ddwaliro natuukayo ssaawa nga emu ne banongoosa enkeera yaalo kati wano mu kutwala mu ddwaliro ogambye wagenda mu ddwaliro ki eryeno omusawo erya gavumenti Lacyo nasookera Anaka Main Hospital Anaka Main Hospital Nwoya District ne bampa ebbaluwa entwala Lacyo Hospital nalyo Gulu liri mu Gulu town ya gavumenti Lacyo kati ono omusawo ono yali mu wa gavumenti n'atuwugula n'atuza mu lya private erirye omusawo ono yani erinnya omufuna erinnya nsobola omufuna yani erinnya ye Dr. Daniel eddala sirimanyi kati essaawa zino bwenga eddwaliro kiri yateeka ebbali lyogambye Lacyo Main Hospital Lacyo ery'eggulu liba lya gavumenti ngamba lino erya bwannannyini lyakutwalamu ye Pentagon Orthopedic Center kati essaawa zino bwenga mbeera ki gy'oyitamu kaseera mbeera gye mpitamu esinga okuntawaanya ya bujjanjabi siina ddagala eddagala antibiotics erya infections siina ddagala lya calcium sisobola kola kati exercise erimu ku maddagala ge nnina okukozesa kuba omusawo akugamba okugulu kuno bw'okulinnyisa wansi kugumya amagumba gali agali mu kumera kuba nze nina eggumba eritandiimu nga ddyo baalijjamu completely si lyakuyunga wabula lyakumera bumezi kati eggumba eryokumera obulungi nina okukozesa gali amaddagala nga bwenkola ne exercise ezo zannemu okuzeekozesa nga nze omuntu kineetaagisa omusawo physiotherapist ayinza okujja ewaka nanyamba naninnyisa wansi neninnya ekigere kino wansi ne mirundi ng'oba emeka gy'aba asobodde nemmanyiira okukirinnyisa wansi awo netandika okunanga okukirinnyisanga wansi nga ntambula nkirinyisa wansi eggumba liri lisobole okumera kiyambeko n'eri omu kisambi kuba x-ray gye twakola nga ekisambi kiraga tekiri mu kuwona tekirinaako sayiniraga nti eggumba linaamera
nembuuzaako omusawo n'aŋŋamba ensonga ya butalinnya wansi kati ng'ekyo kisobola okukolebwa nga kiyambibwa physiotherapist gwe sisobola kwetuusaako ŋŋanza omuntu kuba sisobola kwetuusaako ddagala sisobola kwetuusaako ddagala ligumya magumba infections zintawanya amasira bino ebintu bireeta nnyo amasira niwe njogerera kati wano waliwo amasira tinga amasira ago kala oba okuvaamu banina kumira antibiotics sizirina ssaawa zino mbadde nsinga nnyo okwagala eddagala omusawo lye yaŋŋamba erigenda okumeza eggumba eriba liganya okumera naturally eddagala eryo baaliŋŋamba nga 800 lya mpiso bakuba empiso buli lunaku okumala omwezi yali ampadde omwezi gumu nga nkozeseera eddagala nzireyo mu ddwaliro alabe naye sazzeeyo mu ddwaliro ensonga emu nti saafunye eryo ddagala nemmanya nti newe naddayo ekintu kino tagenda kola ki kukijjako kuba eggumba terinaba neŋŋamba oba kamale gagenda ye omusawo yamanya ekyokukola naye entambula n'ensumbuwa nenkozesa emmotoka n'amafuta emmotoka waliwo muzira kisatuwa ku mmotoka naye ate amafuta oba olina ogiguliramu amafuta tulabe omusawo kyagamba naye era eddwaliro Mulago fayini ya bwereere naye tosobola genda nga toyina ssente kuba ojja tuuka musawo gamba bakola x-ray gula kino gula kiri kati nendaba nga byonna sibirina neŋŋamba kanjiranga nindako sente kama wanaaba aleese nga bwe kizenga kibeera mala mwezi bagambye koma weeks 2 n'omala omwezi nga togenze mu ddwaliro kama bw'ataasa n'ogenda mitwalo 8 za ddagala lyokka naye nga ziba zeetaaga ezisukkawo kubanga okuno okugulu tekugenda bwe banteekamu eryo eddagala mba siwonye kiringa wali bwe banteekamu ekyuma abamu ku bannyamba balowooza nawona basolooza ekyuma ne kiggwa n'ate expense eriwo okulabirira ekyuma ate nnene nnyo nayo so kati banneetaaga ssente eziyinza okunnyambako kati omusawo eyakola bino waddamu okumulabako oba okumuwuliza sadda muwuliza nagezaako okwogera ne dokita n'aŋŋamba oyagala mukola ki kale dokita ate n'agamba oba yalowooza nti njagala mu followinga ne mugamba tewali bwe namubuuzaako n'aŋŋamba kati adagala tumukole ki nga kati dokita nambuuza oyagala mu followinga ne mugamba yataasa obulamu bwange dokita yamugamba yataasa obulamu bwange kuba natuuka omusaayi gumpeddemu namulaba yabonaabona nnyo okunoonya omusaayi ogw'okunteekako kuba yankebera nga n'agamba group omusaayi tegulabika yaguleetera namunkuba nga yenna yeebise bijaketi nanteako ecupa z'omusaayi 4 nali bubi awo nanteako ne ku oxygen emirundi 2 kale nanzijanjabamuko kuba omusaayi gwali gumpeddemu completely nzijukira waliwo olunaku nga tuli mu ddwaliro nali nzirise nga nawulira nga obulamu bugenda ne bamuyita dokita najja nanza mangu ku oxygen nanziza engulu era nayinawaawo nazaala wange natandika nokukaaba nga alabanga nze agenda okufa dokita nanzijanjaba nampa amaddagala awo nentereera kati nemulekera awo olw'ensonga oba oli awo singa baŋŋamba nti bandeete buleesi oba oli awo nandikutukidde mu kkubo netukireka tetulina eya dokita bange yagirina naye sirinayo wano teyansuulawo kuba nali naye Mulago naye takyakola talina mulimu nagenda okufuna accident nga takyalina mulimu era ekyasinga okuntwaza neeyo gye nafunira accident nga omwami takyakola
ngazze waka nga ffenna tuli waka kati nentuula naye ne mugamba ffenna tetugenda tuula waka nate nze eri gye ŋŋenda nsobola ogendayo nga siina kapito nsobola ogenda nga siina kapito nenkolanga bulooka bwe naafuna ssente nja kujja tukolere wano ewaka ewaffe kuba ewaka twali tetupangisa eyo Nakasongola tujja kukomawo tukolere wano naye olifuna omulimu ogende nange nsigale nga nina kyenkola nemulekera abaana nemulekera n'omwana omuto w'emyaka 2 neŋŋenda zaali wiikisi 3 kwe kufuna akabenje ako kati njogera naye njogera yabaddeko yajjako ne wano nga azze okukima abaana nga bazzeeyo abaana bali wano mu holiday kati obuzibu bwe nnina bwebwo nti eyandindabiridde nampanga ku ssente naye takyakola omulimu gwaggwawo yali akola mu kampani ey'amasannyalaze bagita Sinohydro nga engineer ne bamuyimiriza bwe bamuyimiriza paka nakatana bakuddamu kufuna mulimu agezezaako okunoonya naye emirimu tegirabika kati ali mu kyalo yakuuma abaana naye nga n'abaana nabo okusoma kuli awo bwe kuti babagoba mbeera sinungi kati ate nze wano mbeerawo ne maama wange ne muto wange tupangisa naye nesasula ennyumba tetuzirina mazima gali nti n'okugitugobamu bagitugobamu ate sisobola kuddayo mu kyalo twandizeeyo naye olugendo okudda mu ddwaliro tetusobola kupangisa motoka ate va mu kyalo yiri eri Nakasongola ojje mu ddwaliro e Mulago ssente nnyingi oluzibula tuli wano olwate eri abandaba bonna zino essaawa basaba kunfunirayokko ku bujjanjabi ssente z'obujjanjabi n'ennyumba kubanga sisobola kufuna bujjanjabi nga sirina wensula saafuna bujjanjabi nga sirina wensula landiroddi waffe atubanja emyezi 2 naye nga mukambwe ubeeraawo oba oliawo n'abakubira essimu munoonya za ddagala ennyumba ssente azaagala kwegamba bujjanjabi na nnyumba basobole okunzijjako ekintu kino nfuna ekintu kino kiruma abantu bange nsaba nfuna obujjanjabi bakinzijjeko bwe bakinzijjako njasobola mba tereddemukko kale nange simanyi okugulu butya bwe kuli munda era okubitegeera byonna mba ninasooka kudda mu ddwaliro era nga wiiki ejja singa ssente zibaddewo mba nina okuddayo mu ddwaliro tulabe omusawo agamba ki kituusizza tekinaba bwe kiba tekinaba kuvaako nfuneyo omusawo physiotherapist ajja nnyambeko newe ginaba emirundi 3 anjigiriza buyigiriza kulinnyisa kigere kino wansi n'amadagala kuba evvivi lyenyeenya nnyo buli lwenkwata omugoogo nengusimba bwenti nenyimusa ekigere kino ekiramu kino kisigala kyenyeenya ate kweno essaawa tekikyasobola nakusituka mu bbanga nina kwata kano akagoye nentambula nga nkisitudde mu bbanga byonna okutereera nga waliwo obujjanjabi netumanya n'okugulu kuba waliwo omusawo eyaŋŋamba nti waliwo amagulu osobola okubeera n'okugulu naye nga kufu bwe kuba kufu nakyo bakimbuulire naye byo nobitegeera nina kumala kuddayo mu ddwaliro enamba eri 0758 80 41 enamba eyo eri mu mannya ga Sherifa Lwaliire amannya nze Shakira Nasuna nina emyaka 31 wano mbeera ne maama wange ne muto wange
naye nga wakupangisa si waffe tupangisawo bupangisa. Ennamba eri 0758 80 80 eri mu mannya ga Sherifa Lwaliire. Akabenje nakafunira Nooya district. Mama ngasiika chapati lwasiise zabafunyeko ng'amagoba zezikola ku kyokulya. Waliwo n'omwami neighbor ali waggulu awo, mukyala we yajja wano okundaba n'agamba tukimengayo keewo 3,300 buli lunaku. Kati ezo 3,000 ne omukadde bw'aba afunyeko ku magoba zetufunamu ekyokulya. Kati obulumi tekikusiiwa kola ki? Obulumi weebaka ku tulo oba? Kinnuma otulo sitera. Ebiseera ebisinga mbeeramu nga ntunula, ntambulira ku penikiira. Nina okumira penikiira buli lunaku. Waliwo ekitabo kennyo okunnuma, waliwo ekitabo emabega kaawo kyannuma nnyo nga tewakyali penikiira enkolera. Kyannuma nga siyina penikiira enkolera okutuusa lwe bankuba penikiira gye bayita Tramadol. Baginkuba sijjukira na bucupa oba bwali bumeka. Nembulira dokita n'angamba eyo Tramadol gireke egenda kukola bubi, kozesa Panadol. Ne banziza ku Panadol, obulumi ne bugenda nga bukendeera naye nga ndi ku mpiso, naye ng'era byonna byakugula buguzi n'okuleeta omusawo wano okunzijanjaba okunkuba eryo eddagala. Kati obulumi bwe bwakakkanamu bwo bubeerawo. Bwe mba simiza penikiira tebugenda, era bwe mba ngenda okwebaka nsooka kumira penikiira. Bwe bukya ku makya nenywa ku caayi era nga mira penikiira. Erinnya lyange bampita Asiimwe Zubeida. Asiimwe Zubeida. Embeera gye mpitamu nzibu nnyo kubanga ono omwana yafuna accident ku bwomu gw'omwenda. Teeberezaamu ku bwomu gw'omwenda, eddwaliro, ebyuma ebyo kubigula ssente nnyingi. Embeera gye twayitamu yali nzibu nnyo, ssente zaagenda era kuba olwo n'essaawa ya kaakati ssente zaafuluma era kati teziriiwo. Essente zaagenda nga kyuma ekyo kimaze kgendamu. Ssente nazo ziri mpitirivu, ziringa ezisinzeeko ku kyuma. Kyuma zaali nnyingi naye kati nazo zisinzeeko kubanga ddagala, mmere, kiki, nnyumba tupangisa, nanyini nnyumba aba ayagala biki, kwegamba bizibu bingi. Embeera gye mpitamu si nnyangu. Era nnyamba, waliwo gundi eddagala lye bagamba nti lisobola kumeza eggumba eryo kubanga kyama tebasobola kijjamu nga gumbi zo ssente. Ezo ssente mba nzaagala. Kubeerawo bwe tutyo, ajja kumulabako namuwaako zamuwaddeko. Era ebyo olunaku luba lukola ki? Luba luyingizaawo olunaku naye ng'ate obujjanjabi tabufunye bulungi nnaku zino. Obujjanjabi. Asiimwe Zubeida.